obulamu bugamba kitata olunaku lwali tukusanze oli mu rehearsals kitambula kitya kitambula bulungi nnyo sister wina concert osancha nakunsigaza lumu lwokka naye nga concert ya lwakutaano olunonga mukaaga ya hotel machinje mubetegekere ennyimba nyingi zikoze rehearsals abayimbi bangi bakoze rehearsals it's gonna be live. So mu nteekateeka za rehearsals abantu tukulabye oyimba ennyimba ez'enjawulo abantu bameka be tuba tusuubira abayimbi okuwerekerako awo tutandikirawo na Pastor Wilson Bugembe na dadi wange Geoffrey Tana Irina Matovu Ajaruna Mubiru Catherine Kusasira Mariachi Dax Katero abayimbi bangi nosobola bamalawo Edikenzo bayimbi bangi nnyo so Aizonti eno tutunulire concert yesoose yakomeka mu kyogenda okubanga otongoza concert yange egenda okubanga esoose mu concert eno gy'okoze Aizonti ali mu nnyimba mmeka ennyimba nnyingi sisobola zibala kati nina okuzijjukira zonna ennyimba mpezeza nnyingi ennyimba zo nnyingi ngambye kati kankole concert nosalawo balage abantu wabwentuusa so ekyenjawulo abantu tebaba basuubira concert ya Aizonti ki ekyenjawulo maama wange agenda kubayimbira n'ekirala ennyambala egenda kuba yanjawulo sound yanjawulo nzija ku stage yanjawulo saagala bagulizaako so ani akoze enteekateeka ya performance tulaba rehearsals engeri gye tubadde oyisaayisaamu ani gokoze naye bandi kyegenda okuba abantu naddala abali emabegawo abagenda backend band okusingira ddala management yange etegese Snare Music bandi egenda okuba bagiyita Camjet Band ne sound ya Mozero mubiraba bali mu kuteekateeka so tutunule Aizonti embeera akayimba kikotongoza akayimba bakayita sister akayimba bakayita sister ne winner obigase wamu sister kayimba akali ku mbeera y'abafumbo okuba nti abatutumu mukubiriza abantu okuba nti bafumbo Aizonti musajja alina commitment mufumbo bajje ku concert ngenda balaga mukyala wa party B ekibuuzo embeera weekend embeera esajjuse ya Idrisa Musuza Kenzo ne Rema gwe wenyini awo wenyini twagala tutunuulire side yo ng'omuyimbi ng'ate Kenzo y'omu ku bayimbi abakolera drop abakuwerekeddeko ku concert yo so mu mbeera eno oli side ki oli side Rema side Kenzo neera lwaki nedda sirina side sigenda gamba side kuba bintu bya lave kiba ky'abantu babiri kati ekituufu simanyi kikituufu okitegeera kuba bano abantu tubalaba nga tulaba balabe wano ku stage fenna bye tumanyi mawulire bye gatuwa tumanyi deeply kiri munda paka nga nze kwogerako n'omu ku akayimba sister woyita Rema asobola okawuliriza oba takawuliriza akayimba ako alina kawuliriza ate nnyo essaawa so mbumpimpi kyabadde kikyamu y'okusuulawo omwami nedda naye akayimba kasaana nnyo abakyala buli mukyala akawulire naddala embeera Rema gyalimu asaana okukawulira obufumbo bw'abatutumufu ku batutumufu oba kuba bayimbi ku muyimbi obuwagira laavu teriibyo terina nti ate ono ali mukino bwoki laavu esobola okukukwata ku muntu yenna so okuyingira sente zigenda kuba meka n'abajja abantu balagirire nga atuuse mu kibuga wakati atamanyi kalenda weesange bw'ojja mu tawuni egamba kimu omutwalo oba bodaboda oba takisi ku kalenda emakindi mu senta ya makindi yennyini otuuka ku chicken tonight waliwo ekikubo oyambuka ku katono nnyo ng'okkirira kalenda eri awo kumpi wangu nnyo okulaba okuyingira sente entono nnyo ziri omutwalo gumu ku kalenda VIP ebiri ne tebo yakakadde egenda beerako abantu bataano ku mamerite enkeera ku lwomukaaga tugenda kudda ku mamerite hotel bweyogerera abantu bebweyogerera ekireka bbanda eyo gye natandikira muziki y'okuyingira nakusaze waliwo sponsor yanyongereko sente ne zibeera nusu kasaamu bwekityo n'emityana ewaffe mu kisaawe ku kugombolola saba bannamityana tujjuze ekisaawe so mbasaba mu buwombeefu obungi bandi bakama bange bawagizi ba music wa Uganda bawagira Aizonti nanjagaliza ebirungi
nkusaba ojje ompagire mu sister wina concert. Okay, nga tudduka abantu bawe kapeera bafune ekinyusi kya concert nga wetulundira olunaku lwebula lwankyalo okka tube nga tuyingira concert oba tekyali kulanga kulala. Tekyali kulanga kulala. Sinsita kuyisa emirundi emeka mwanyinaze mulamu wo kyeyankola kindeetedde okukuntanira sirwakuba toli mubulimbe naye munange ntiddemu munnange omuliro teguzikiza muliro omusajja tawasa musajja munne weeyisanga ng'omukyala mu maka temuba abaami babiri. Waliwo kantu bwe ndigwamu nga sirina dde 10 layira ncoba olisigala okyanjagala kangende mu kidongo. Omukyalo oyo wennyini nga nkutakasembayo omukyalo oyo yali yabulirawa omugjewo olunaku lwali tumulengereko ku rehearsals twali tumayita kyali mu Uganda kusinzira ku dimandi y'abantu nga buli wentuka bagamba Lady Grace neŋŋamba no Lady Grace. Eŋŋambo zaaliwo nti yali muntu wakwatamu yali mukyalawo. Nedda naye byonna tugenda byogera ku concert wamukyawira ki? Bamanja simukyawangako tankyawangako twakolawo kuluyimba lwe lumu olwo lwaki olina audio bbiri ng'emu erimu Alicia Busura then endala erimu Lady Grace. Natuuka nga nina okuba nga nnyimba ne Lady Grace ng'ate taliiwo okitegeera oluyimba nendusaamu Alicia Busura kuba ennyimba nzaaziwandiika era ne Lady Grace nze yamuyita nti jja tuyimbe luno oluyimba okitegeera kati nzaano Thank you.
bajje batuwagire. Abantu mwenna mwanguweeko mujje mutuwagire mu Sister concert. Mu sister concert. Ku kalenda ogenda kuyimba. Mwanguweeko nange ngenda kuyimba.